تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لولا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nawe ogikomeza mukubo. Njakwijigo gimalayo. Tunajiga gimalayo. Okay, tukwaniriza mu kika kyaffe. Amina. Eky'Obuyisiraamu. Amina sebo. Amina. Lwasa olunaku olwaleero otodde shahada. Ekwaniriza butereevu mu busiiramu y'Obuyisiraamu. Owulira otya? Buli essanyu ppitirivu. Sinalya nene bwe sirya. Ssanyu ppitirivu. Omanyira ne Lwasa bannaye. Okisussa nnyo naawe ebisinga. Essanyu empulira ppitirivu. Excitement zikusukkako bwe gano. Mwatufunako dda emirembe. Ffe nga tetulina mirembe. Naye nazze mu busiraamu. Era nsaba munyanirize bulungi. Twakwaniriza dda. Be naakalabako abatonotono banjagadde. Osazeewo gye Kibuli wano. Kibuli wano. Lwaki wano Kibuli? Kibuli siwulirangawo ntalo. Mpulidde entalo nnyingi nnyo eyo. Ate saagala ntalo, siri muntu wa ntalo. Naye wano wali poole. Wali poole. Z'ensonga lwaki osazeewo ogambe nti munno Obuyisiraamu obuyingirire wano Kasozi? Ate nayagala nnyo n'omulangira. Omulangira Nakibinge? Namwagala nnyo. Ng'oyingira Obusiraamu oba ng'otola shahada, ani sheeha kyako abadde mu kafuba akakukkutoza shahada? Sheeka wange ali Butambala eyo. Yakutozeza shahada? Atozeza shahada yakulira wano. Sheikh Bakasambe Abdallah. Bakasambe Abdallah. Yakutozeza basheka abakulu. Okirabye gwe, olabye ugumukisa gwennyini. Owulira bulungi okufa? Mpulira bulungi. Bwe tutunuulira nti tulabye nti ovudde wano n'ogendako mu ofiisi ya Supreme Mufti, kavuvungana kukiika mubadde namwawo, mubaddemu entankana ey'okubeera nga ebimu sijja byogera naye tubadde eyo, mpisiddwa bulungi, bankyaziza bulungi ne bambuulirira kati manye ekyokukola. Omanye ekyokukola. Juma ogikwatidde wano. Lwasa tukulabye obadde mu swala. Allah, Juma yesoose. N'osalawo n'Obusiraamu obuyingirire ku lunaku luno olw'ejjuma. Obadde ne wuzu. Wafunye omanyi ofuna wuzu. Lwasa, ogenze mu swala ya Juma ng'olina wuzu. Anyway, sijja genda into details lwansonga nti oli bujje. Oli fresh kati. Tukufreshinze wazze bujja. Okimanyi ekyo oba tokimanyi? Kati essaawa zino oli mulongoofu. Ndi mulongoofu. Biki by'otunuulidde? Osazeewo okuba nti munnayo okwata olugendo luno. Biki by'otunuulidde? Biki by'osuubiza abasiraamu? Obusiraamu ngenda kusooka nkole ku ofiisi ya district kaadi wa Kampala. Yetagamu entebe, yetagamu emmeeza, yakukola ebintu. Yabadde nkolera Obukatuliki. Biri bibadde na bizibu nnyo.
byenkolera ku Katuliki n'ebino byangu. Kati gwe side yo gwe ng'omuntu kino omukozi tubadde tumanyi Lwasa olina enneeyisa gye weeyisaamu biki wetutunuulira ebintu by'obadde zookola amabaala kunywa mwenge bakazi tebiriimu ebyo n'ebiri ebyobutambi byonna ebijje bibeerawo ebyo banaye mu nsonyiwe mubyerabire mubadde mutya byo mbyesonyiwe mubyerabire gwe tusonyiwa lwaki siri human being erinnya lye bakuwadde Akram linnya ddungi nnyo baina gonna lwaki wasazeewo Akram kozi nakolako mabegakawo n'ogamba nti olina amannya 3 ge wammenyera era mu mannya ago 3 mwalimu Abdu ebyakulamu biveeko ebyo lwaki Akram linyagadde Lwasa tutunuulire abayimbi essaawa zino bwe tutunuulira nti ozze weegasse ku Buyisiraamu enkola y'Obuyisiraamu eno ogenda kubugi wettanira otya koze ebintu ebimu bye bakubuuliriddeko Sheikh yagambye n'agamba nti akasozi kano Kibuli si kaakuzannya era n'akusibirira enkaliriza togenda veeri okola ebintu byo bya kiswavu otuswaze yes era bwe kiri sigenda baswaza abayimbi sibaliimu nnyo kati sibaliimu nnyo eddiini tenzikiriza eddiini tekukkiriza anti tulabye munnaye abantu abamu abayimbi bazze basiramuka at the end of that day ne bamala ne bagenda eno si banywevu balina ebizibu byabwe nenoonya Katonda oloonya Katonda ndabye wano waali okumpi kiki ekyabadde ebbanga lyonna lwaki osazeewo okuvayo mu buno obudde it's just because obadde wayavuwala osazeewo ogende ku ki si bwe kiri ki kyekiseera otuuka ekiseera n'obuuka ekintu n'okitegeera nategedde nti Katonda wano waali okumpi otolaba Chameleone yavaayo n'asiramuka dakiika budakiika ne yeekuba Lwasa tukumanyi ng'omuntu alibeera mu katemba biki tolina katemba gojja kundabamu yadde katemba bw'anaaba ava wano ng'ali wano ojja kumundabamu naye tolina katemba gojja kulaba nga mulimu abakyala nja kufuna namba pya bano abakadde bonna obagobye sikyayagala bakadde well eddiini y'Obuyisiraamu eno weeteeseteese ogiyiga otya Lwasa oba biki ebyo by'omanyi nja kufuna sheeka anjigirizenga okay mu Buyisiraamu biki by'ogamba nti bino kale wadde nabuyingiddemu ne ntandikidde ku bino ng'oswala biki by'omanyiiko by'osobola okugamba nti kati kino nze ndi fresh oli fresh sijja kugamba egize kino sinakakasa bintu ngenda bekakasa okay mu basheeyi abali mu ggwanga baani bakyali bo bogamba nti ono kyali wange bangi naye sinaba banyega era sinaba bayingiramu obusiraamu buno kikutwalira ebbanga kyokugamba nti kati munnaye omanyi nsazeewo ngenda kuyiga kino nyige ne kino ebitono bye mpulira nti njagala mu wiiki 3 njikuwambirize nga ki weebiri ebitonotono nolaba obusiraamu bunyuma bwe noonekanekanidde mu kanzu bunyuma taata wange mu byonna tulina protocols tubeera nazo fe abasiraamu ebikolo bye tubeera nti mulimu okusiiba okusaala esswala 5 okugenda ku nnyumba ya Allah byonna nga biwedde njagala ngenda mu nnyumba ya Allah myezi ng'ebiri mbe nga ngenda myezi 2 mingi nnyo sente Lwasa akasente wazze buno okafuna oba esente zigenda si nyingi nazibalirira si nyingi miliyoni nga 15 tezimala muntu zikumala seeka jagenda ojja genda
Bese kige sobola okuwa abantu abali yakoze abantu gye bali bayinza okugamba lwasi ono akoze kino lwayagala yisaawo kiri akoze kino abo balalu nabawulidde dda baasama bakwekengera lwasa bakwekengera balalu banekengera nabawulidde nina Sheikh Ali Abu Dhabi ulya yaŋŋambye jangu nze ngenda n'okutwala ku gundi kuumula lwasa ebintu bino byonna bibadde okola obitadde kuba obuyisiraamu eno gyozze biralamu sijja bikola biralamu nange natandise obulamu obupya nange ndi ku birala kale baaka ebigambo byogamba abantu ebisembayo tumalirize banaye mujje mu busiraamu bw'obeera omusiraamu ofuna emirembe owulya bulungi ate mukolagana n'abantu bye bimu ku byakwaliriza abantu babalungi byebimu ku byampaliriza muli balungi temulina mitima mibi eno tukulabe wali mu masigidi tubadde tumanyi munaye Sheikh omukulu Nakibinge yagenda okutooza shahada era nayagala namwagala nnyo naye tasobodde naye simutawaana nantoozezza naye nkulabeko ne Sheikh Galabuzaawo mufti wa Uganda mbadde nabaawo bonna nga bakugamba kibigambo kibe bakubadde bakusibirira bo nga bo mbadde bambuuliridde lwasa tetwagala akavaana tukaite nabale tukusange mu bintu ebivoola obusiraamu ebiiso temujja biraba so olwaleero nga tuli basiraamu era n'atufuula abantu abasiraamu abannamaddala mu mitima gyaffe tuli wano Kasozi Kibuli olwaleero tusaalidde ejjuma eno nga twakola enteekateeka oluvannyuma lw'okuba nti lwasi ono namusinkana e Masaka waliyo embaga gye twali tugenzeeko eya mukwano gwange ate naye nga mukwano gwe ayitibwa producer Samadi ng'awasa bageye baddeko ndooza abantu abasava mu 600 omu ku baajutaikamu ssente ye Lwasa ngu n'atusinkanya n'alaba Seeka Mwanga tamulabangako nine nangamba nti Seeka nina omubaka gwe nali ntumyeko naye nga yali Seeka nga yagala amutuuse eri omulangira wamu ne Super Supreme Mufti wa Uganda ng'ekimu ku kigendererwa kye kyali kiki kwagala tweyungako nga umma kutoola shahada kati bw'akingamba nti njagala nnyo okutoola shahada si kirowoozeza lwaleero wabula nze kirowoozaako okuva emabega nina abakyala bange abasiraamu naye nga si ye issue y'okusiramuka kwange busiraamu ze mbwegomba ninayo basheeka mikwano gyange babeera Abu Dhabi naye bampita ekigambo nti oli mukafiiri gwe mu ngeri y'okusaagasaaga okwo bamuyita mukafiiri nga kimuluma ku mutima kati n'ayagala okujjako ebbwa y'ekigambo bukafiiri yeeyunge ku umma alimu kulekera okuyitibwa omukafiiri. Kaakati nze ku lwange njagala nnyo abantu abasiramuka kubanga Allah yatugamba idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kaakati nesaagala kulyazaamanya kuba sinze enkebera eby'omunda sinze enkebera ebyaki eby'omunda akebera eby'omunda ye Allah nemudu waba yatudde ekyatuzza ekireeta omuntu okusiramuka lafudhu kwatula asito omuntu ayatula kyekigambo kimuyingiza mu busiraamu era bw'akeera enkya ng'akyogedde era kyekimujja mu buki mu busiraamu naye ŋŋamba kamukulembere kuba gye nali omuleeta gye yali ansabye oledde bali mikwano gyange mufuti mukwano gwange bamufuti abazzi baawona ekibuli bonna mikwano gyange mbaddeko nabo mu ofiisi era nga kyantwalidde okubeera nti si kizibu kyendi kwe kubeera nti namukulembedde ne muleeta olwaleero Lwasa asiramuse era omukolo gw'omutooza shahada tusadde naye wano ku Kasozi Kibuli oluvannyuma nakulemberwa mukadde waffe Super Mufti netugenda mu ofiisi awo era nga mutulabye n'atoozebwa shahada era nga amutoozeza shahada abadde Seeka Bakasambe omu ku basheekha abakulu mu Uganda wano.
weewaawo mbadde nange ngezaako mubuusabuusa era ku bimu ku bye mbadde mugezaako mukuutira nti tonswaza tonswaza kubanga nze nange obunda wano ndi sheekhe omu ku basheekhe bakulu era mugwanga mbaddeko mu nsi mbaddeko formatwale erya mukono ndi formatwale wa mukono municipality naye ekimu ku byanteesa ebintu ebyo eby'emikono ntalo za busiraamu zitaggwa nga abasiraamu balwanagana n'abasiraamu ensalawo mbeere nga mbita ngende nkola obusiraamu bwange kubanga ngera kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala mbuze ku mbeere zifaanana lwaki ono omwetisse ali abantu b'omwanjulidde mu busiraamu balabagwe message yo kijali mu bufunze message yange eri mukulu lwasi ono abantu nkwetisse okutuusa wano message yange eri nti beera musiraamu ddala okuva lw'okyatudde kyemusaba abeere musiraamu atakyukakyuka kubanga saagala kulaba nti leero lwasa osiramuse enkya oli mu bbaala lwasa osiramuse enkya oli mu katemba bw'ebizanyizanyo ebyo byobaddemu olwaleero bikoze eki bikomye kuba lwosiramuse osiramuse odde mu katemba wabakyala leero okoze eki osiramuse njagala okuume ekitiibwa kya seeka kulembedde kya imaamu nze n'ekyabasheekhe bali abakulu abatubadde nabo olwaleero lwasa olina ereka kuba jjuma yesembye wano neyo nejjuma eddako ali sikusabye osaalire wano ensonga zonna nga bwe tuzoogedde eri mu ofiisi wekomawo kyotategedde kyebuuze ku baseeka tandikirawo okusaala tulina asuri tulina magaribi tulina isha okuva olwaleero bikakatako okukola practical nga olaba bazikola ebisigadde ojja genda obiyiga mpola tukwaniriza mu busiraamu kufa tetusisobola kugwera bweru wa busiraamu obusazeewo na mutima go naffe tukwaniriza okweyunga ku busiraamu kubanga olwaleero mu abalaba lwasa nga badde bamulaba mu mbeerere ya bulijjo kino njagala bakakasa era waliwo abajja okunnenyanga mu ndabyo nga seeka senfuka nakulembera kitegeeza ne office eyali mutozesa shahada kuba bamutegeera wano waliwo omusajja era ku mirembe egiri egyedda yali mwonoonefu yali yakata abantu 9 mameka ng'anoonya kkubo lyakukola ki lyakwenenya naye gwe yasookerako nanga nti Mungu tayinza kukola ki kusonyiwa yamukola atya yamutuusa yabuuza abantu bameka 9 naye ow'ekikumi n'akola ki nanga nti Mungu innahu kaana tawwaaba Mungu akkiriza okwenenya kwa buli ki kati osanga omusajja ono olwaleero yenenyezza naga nti ebikolwa byonna byembadde nkola byembadde ndabikira mu kitimbagano mbyenenyezza nsiramuse. This time around you have to be serious. I'm serious. Don't joke with Islam. Mukakase. Kastakiriza ku mutima. Nze mwagaliza buwanguzi. Allahumma thabbithu Soka tugende wali Rasa chino mukazi omu. Ekyo twongere kwa tusaba akyamwongerekeyo. Aliyo bonna abagala banakufa bufi. Ababiri abo b'omusabira abo. Allah musasire amusiramu. Amin. Sabira choka. Waniriza assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero. Rasa. Alhamdulillah. Ayatudde. Mashallah. Yebale kutweyungako. Saba Allah amusasire, amugaidinge, amukulembere mu byonna ffe ng'abakkiriza tukkiriza nti buli muntu Allah gwawadde ekitanga tumwaniriza, so we believe and pray for him ti Allah amukulembere in all his endeavors naffe atwongereko value ng'abasiraamu. Empagi z'obusiraamu obusiraamu bwogera ku bintu bingi, okuwasa abakyala, abaana, okukola hijja n'ebirala. Biki by'omusabira? Musabira afune emirembe mu mutima gwe, kyekisooka.
musabira Allah amukulembere mu ekyo kyonna kyagenda okuba nga atandise nakyo. Tetuyinza muteekako mitendera gyonna naye tulina waatandikira. Anyone can start from anywhere. So kyenyinza okugamba naye nsaba Allah amukulembere naffe abasiraamu tumwanirize tumureceiving tukolagane naye. Akenya. Well, that is up to him. I don't know. Naye byonna Allah amusaasire naffe ng'abakyala basiraamu wabaayo gw'abafunye they can try to work out something. Naye mu byonna tumwaniriza. Okay, let's assume as a side you like osobola mu accepting. Let's assume Allah ageze Alhamdulillah, but I'm already taken. Tusobola omubeesabesa ne tumubuulirira, but I'm already taken. Shada bwati ajirwasa. Akram Lwasa nga tumutwala Makka era tugenda ku ofisi ya imam ekibuli amala okuleeta shahada bulungi bwe tumaliriza tumutwala Makka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Agenda alambule ku nyumba ya Mungu, ennyumba ya Katonda ogenda ogirabeko. Sabo okategedde omukulu okategedde oba tokategedde? Nkategedde bulungi. Soko ndage ofisi ya